ndi mu disitulikiti y'Embarara esangibwa mu bukiikaddyo bw'eggwanga. Abantu abafubutuka eruuyi eno babadde basinze kutumatiza nti obwatiikirivu bwabwe businga mu byabufuzi okutuusa lwe neesitukidde n'enva mu byambu n'enkola okunoonyereza ku nsonga eno. Byonna nsibidde ku muvubuka Muhaire Reagan, omuyimbi mu kisaawe ky'okuyimba wano mu Uganda, omwatiikirivu nga Ray G, asibuka mu bitundu by'Ishaka. Nga sinnawanvu ya mboozi kansooke kumanyisa ku buzaale bwe. Yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 12 Juni wa 1992. Emisomo gye yagiwunzika mu mwaka gwa 2012 ne yeeyongerayo n'okuyimba kuba yali yakutandika dda mu mwaka gwa 2009. Wakati w'omwaka ogwo 2012 okutuuka mu 2014 yayimba ennyimba eziwerako omwali n'olumanyiddwa nga Amalari olwalaga ensi nti azamazeeko nga muwogo. Ray G musajja alwaniridde ekitone kye era mu mwaka gwa 2019 Sebutemba nga 14 yajaguza akabaga k'okuweza emyaka 10 gye yali akoonodde mu kisaawe ky'okuyimba. Ayimbyeko n'abayimbi ab'amannya omuli Bebe Cool, Spice Diana, Serena Butter, Levikson ssaako n'abalala. Omwaka gwa 2021 yaweebwa awaadi okuva mu Jazz Awards ey'omuyimbi asinze banne okuva mu bitundu bya Western Uganda. Omwaka 2022 yawangula awaadi y'omuyimbi asinze okuwandiika giyite Best Written of the Year ku luyimba olumanyiddwa ng'Omusheshe. Yamuweebwa abakulu okuva mu ba High People Music Awards. Abaffe Ray G kanjira munzikira wano guludde nenga yagadde tunaddiŋŋana omulundi ogwokubiri. Gwalina ebizibu ebikuzimbyeko akayumba kubira Sheikh Matova akulombere ku dduwa ku nnamba ze ez'essimu ezirabikira ku katambi kano. Nze Jammeh Radio Uganda tuddiŋŋana omulundi ogulala.